Owulira era nali siwulira nnyo naye kolwe wine yali teri strong nnyo ng'eyaluli. Kye wali okola wali okimanyi era ng'okkiriza? Nali ebimu nakkiriza ebimu sakkiriza. Ng'ebiriwa by'otakkiriza? Kubanga yalina ka oyiro kati nze yali ankozesa ebyannomo byemmanyi. Ebyannomo byebiriwa? Anti nali neegatta naye ng'omukazi n'omusajja. Kale ate ngenda kulaba akutte oyiro naye ng'ali kwiki oba yakikola atya sitegeera. Simanyi ngeri gye yanyingira eno emabega. Yali kwiki. Kati nembanga fightinga n'agamba yo baby you don't love me. Can't you concentrate? Bwe yaŋŋamba. Nemugamba bati ebyo ebintu bibi tebabikola. Ng'akuyise emabega. Nemugamba tebabikola lekeraawo kale ng'omuntu agezaako okwerwanako. Kozi amusimolo yali ankwata nga nyweza. Yali tasobola kukkiriza neekyusa ate alina amaanyi. Nemugamba lwaki obikola n'aŋŋamba we Congolese we fuck everywhere. Bwe yaŋŋamba. Yali Mukongo. Diplomat w'Omukongo. N'aŋŋamba ngo bafaakinga buli wamu bwatyo we yakiŋŋamba. Yalina empeta ya bbulaaka n'eya red. Ne ku first day we twasinkana nga tuvudde mu mmotoka yankubako eyo empeta ya bbulaaka waati. Atya? Ku mubiri nga wandikuba omuntu wooti ng'aseka. Kati nange n'enseka nze nga simanyi. Empeta yagikubirako wa? Nga tutudde mu nju. Ng'omutwana akubongako bw'ati? Naye nga nkuba ku mubiri. Empeta yali efaanana ya black. Ng'eriko ki? Alina ebiweta bye naŋŋangwa Abakongo babyambala. Emu ya red, endala eringa bigolodi. Alina ebiwetaweta ku mikono. Biri weird, eh? Naye tatera byambala. Yabyambala oba? Bannange, mpulira ndi very stressed n'emboozi ya Anna. Kati awo akugambye nti ogule goozi. Asaagula nagisangayo ewaka nze nagenda ne padi ku board. Kubanga olaba omusaayi w'epadi. Nasangayo cotton ne goozi. Ng'amukugulidde. Nga gyali. N'aŋŋamba bwe mba ntandika okukozesa. Nandaga ne baketi we nabeera nteeka omusaayi ogwo. Omusaayi yagutwala yali agwagala yagutwala mu kisenge. Bwe wateekamu omusaayi mu baketi n'akwata baketi n'agiyingiza mu kisenge kye. Olinako bye walaba byakolera ku musaayi gwe? Ekisenge ekyo yali tanzikiriza yingira. Mu kisenge kye? Ebisenge ebirala twali tubikozesa naye ng'ekyo takkiriza. Did you ever peep? Walingizaako mu ekyo ekisenge? Nalingiza. Mwalimu ki? Era yali afuluma. Kati era nga we tubeera ku byannomo era nga ŋŋamba kati emabega waaganye kanyusak nga waŋŋamba. Emabega waaganye kati sisobola kumala. Awo at least nsaakinga ntereere. Era nga nfoosinga kubanga yansikako n'enviiri eno oba yeeyisa atya kale simanyi. Omuntu ali eyo agenda kunsekerera byempiseemu. Tebagenda kusekerera. Ajja kuseka. Tebagenda kusekerera. Oli muto, You didn't know? There are so many people who are watching us here. Abayise mu experience yemu naawe. Naye lwakuba bati okuvaayo okujja okwogera. You're very strong and brave. Kati we natandika okulumizibwa. Wali ofuuse sex toy y'oyo guy. He was not taking you anywhere. Kale saamanya. But it's too sad nti tewakiraba. Ku promises ze yali ampa kubanga yatuuka n'okuŋŋamba agenda kungulira new Toyota baafulumiza emmotoka empya. Bw'agenda gingulira. Nga bwe tuba tuli mu ye anteeka ku bisambi n'agamba kwata ku steering ogenda kutandika oyiga okuvuga.
nga buli kyakugamba ku preparinga mu ate nga mbirabawo kubanga nali mu kisenge kye nga ndabawo ne bbaaga ya ssente nali mbiraba nga mmanyi agenda bikola ng'olaba ssente mu kisenge kye mu bbaaga dollars bando nkozesa padi nenjijjamu nga we yali andagiridde naŋŋamba buli wejjula nga nteeka wali ewa waliwo akabaketi ke nali nteekamu nga mbeera nteekamu naye nga teyali ejjula ku sipiidi yali tejjula ku sipiidi naŋŋamba you take hot water namunkolera hot water nemunywa nembeerayo ennaku zaali 3 nga mbuliidinga ng'olumizibwa naye nga tewali medication yali ampa hot water nga takuwa yadde ku ddagala nti oba likunyige kuba omuntu avuddemu olubuto abeera n'ebiwundu mu lubuto teyampaako ddagala kati oyo hot water omusaayi gumala okuvaamu yandabikiranga yali ayagala ogw'omusaayi otegeeza ki kubanga ezo kotoni nze saalaba wakuzisuula ate nga nali neewala nnyo nti talaba bintu byange ebyo eby'omusaayi kyokka ye yaŋŋamba teeka mu baketi ate ennyumba nnene nsobola ofuluma n'ensuula emugundi mu dustbin wabweru teyanzikirizaako ate saalabako ng'abiweereza housemaid ngu bitwale kati ekyo nakyo nekimbeera nemba suspicious neŋŋamba oba yabadde ayagala musaayi gwange wamulabako ng'atwala kotoni wo anti kotoni yali mu baketi era baketi yagitwala ng'emaze okumalawo 3 days yagitwala mu kisenge kye yagiyingiza mu kisenge kye ekyo kyekyantiisa mbira ku ddagala anti nga ŋŋamba ŋŋenda kukuwaamu bureeke ŋŋenda kuleetera eddagala nenzirayo nemuviira noddayo ewaka era nandropinga wabirowoozaamu era nali mbeera mbirowooza kubanga namala like 3 days nga sirya mmere nga mpulira njagala ng'okuvomitinga kubanga nali mbeera nkijjukira ekyo ekyomukamwa yakikolera bbanga ki yakikola nnyo mirundi nga 6 awo we yakudropinga wa ku hostel wakawaani wabeeranga naani yalandropinga mu tawuni nga ŋŋamba kwata boda ogende owolaga gwe wali obeera wa ewa anti wange bazadde be nemboozi bagimanyiko tebagimanyi bwe banaakulabira wano ku HK Media ng'onyumya emboozi eno nsaba bansonyiwe kubanga mpise mu bingi nali nswala n'obbibagamba kubanga ne daddi wange yambuuzaako lwaki ennaku zino obeera oŋŋamba olwalalwala wabaaki nentakimugamba kye nayitamu nemugamba nedda ngenda kuba bulungi era yandabako nga zze embalala naŋŋamba naye okozi oweddewo nemugamba nedda ngenda kutereera kyokka ye nga tamanyi bye nayitamu nga nswala obibagamba abaana abawala omusajja omugaga omusajja ayogera ebigambo bingi n'owulira ng'omwagadde kubanga yaŋŋambako sima perfume oba yagigulawa yakuwaayo keemu yakukolerako ku shoppingi tewali just ebyo byonna yakomanga ku kwogera naye ng'obiraba byayambala kati engoye zino zaali zijjanga mpaakingi mulimu waleti buno obuvesiti buli kimu nga kiri omwo nga musajja wa class yali abirina nga ne oba ababireese ng'obiraba ng'anywa zino siga ennene ez'abaddooni nga byanywa kati nange nganda bajja bikola omumiro gutandise okukuluma akuharasinze mu kamwa era ne mugamba nnumizibwa muneeno n'akola atya yamalirangayo n'omira ekyo kyekinnuma mu byonna ng'omira byali biwunya bubi anali nsipiitinga
Anna, I'm so sorry. Looks like yesterday. Okuba obufaananyi. Sisobola mwerabira ebintu bye yankola. Omwana we after school nga bamwanjula. Ate yali aŋŋambye kunyanjula. Kati nno munnaayo okwanjula wano we kututuusizza. Omusajja akugambye agenda kwanjula after school. Omusajja wa buvunaanyizibwa. Naye omusajja ow'obuvunaanyizibwa ng'awaka mu buliri takutaddeeko buvunaanyizibwa ku mubiri gwo. Oyo omusajja taba wa buvunaanyizibwa. Abantu olumala okujja ku mukolo ne basanyuka, maama w'ebintu n'abifuna n'abirya, ene waka tebabaayo. Bamaama baffe mu nnyumba baba tebaliimu, tebamanyi biki bye tuyitamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abali ku HK Media. Muli mutya mwasuze mutya? Ndine mwana muwala ono Annabel avudde wala. She's a campus student. Ayina university kwasomera asoma. Naye ayina ensonga ye ng'omuwala. Azze olwaleero sharingeko ku story ye naffe era nga kansuubire temugenda mujajinga. Temugenda kumuyisa bubi wabula mugenda mubeererawo mulabe engeri gye mumuyambamu. Mwebale kutulaba, mwebale kusubscribinga. Bajjukiza nti interviews are free of charge. Ayagala okujja okusharingako story yo nange. Noonyako ku namba yange y'essimu gy'olaba wammanga. Nja kubeera nkuddamu bulungi nnyo. Omwana ow'obuwala naddala. I'm very interested in knowing your story. Obulamu bukutwala butya? Wabeerawo engeri gye nsobola okuyambako, nsobola okubeera nga nkuyambako. Annabel, nsanyusa okulaba. Oli bulungi? Yogeraako nnyo. Naye banayo no music. Ndi bulungi. Ndi fine. Mbuza kuba tulaba. Gyebaleko mwenna abatulaba. Bampita Annabella. I'm a student, but I've passed through a lot. You have been through a lot. Yes. How old are you? I'm 19. Oli ku mwaka ki ku university? I was a fresher. Wali fresher? Yeah. Nga wakava mu senior 6? Yeah, so this, I call it a dead year. You call it a dead year? Through what I'm passing through now. I'm so sorry. What are you going through? Okay, I met a man. I was from the birthday party with my friends. Wali ova ku birthday party? Yeah, nensanga omusajja. Birthday yali luddawa? Yali Mbarara. Nensinkana omusajja nayina bakwano bange. Leero n'agamba anjagadde because he pulled my arm through my friends. Nembavaako n'angamba njagala. Ne tugaba ennamba. Shared the contacts. Ey'omusajja. Eyiye n'eyange. Ne mugamba leka ŋŋende nsange bakwano bange. Ne ŋŋenda. Olunaku olulala n'addamu n'ankubira. N'aŋŋamba, Annabella, njagala kukulaba. Ekyo ekiro bwe mwasinkana n'oyo omusajja mwali muli ku birthday party. We wali ofuluma. We wali ofuluma mu kifo we mwali. Gaayo no mwe yali. Yali ali outside. Yali ali outside on the door. On the gate. Another place naye nga we tuyita. Mwali mutambuza bigere. Yeah. Nga mutambula on the street. Yes. Kati gaayo yali ali luddawa. Yali ali mu some parking mwe twayita. N'akulaba. N'akusika omukono. Nga nina bakwano bange. Ne nvaamu mu bakwano bange ne twogera. Yes. Next day n'ankubira. N'aŋŋamba nsanga ku Amazon. Waliyo Amazon building Mbarara. Nyamusangawo n'ampiikinga mmotoka ye n'antwala ewaka.
ewakawe Nkokonjeru. The place is called Nkokonjeru. Yeah. Naye mu Mbarara. Nantuuza mu nju kubanga nasanga ku mulyango gwe ayina bagadies. It is a big house. That day we yakulaba n'akusaba ennamba. The next day we yakuyita wagenda wuwe. Yampikinga mu tawuni Mbarara n'antwala ewuwe. Temwagenda nti oba ku date na restaurant mutuule mwemanye. Nedda. Yakutwala paka waka. Bwe yakutwala waka wali okimanyiko nti akutwala waka oba yakugamba nti let us go somewhere n'akutwala paka ewuwe. Yaŋŋamba waliwo we tulaga okunyumyamu. Kati we nayingira motoka n'alookinga motoka. Naŋŋamba can you put on a seat belt? Ne mugamba I don't know nga mulimba. Nti tomanyi kwambala seat belt. Yeah. N'aginteekako. N'avuga ngenda kulaba abakuumi bamugulira. Twatuukira ku nnyumba nnene. Abakuumi ne bamugulira n'ayingizaamu motoka. Ennyumba twasanga already nzigule. Naŋŋamba gulawo motoka oyingire mu nju n'engulawo nga yena antidde. Nga ndaba amaka manene. Omuntu etunayogerako ffenna antwalawa. Nendowooza oba bye bino byendaba nti basala abaana. Naye neŋŋuma neŋŋamba ekyaze. Bwe watuuka awo waka, situation eyali awaka yali etya? Yali ng'omuntu alina family alina abaana, yali alaga nti awaka abeerawo yekka n'abakuumi, waali watya? Bwe nayingira munda ya gate nga ndi mu mmotoka, natya first excitement natiirawo. Kubanga the place yali mpya. Kati we yali mpya nentya. We nayingira mu nju nendaba ekifaananyi kya mukazi nga muyina. Mukazi n'omusajja oyo. Ne mubuuza ani oyo ali ku kisenge ku kifaananyi. Ewaka nga tewali muntu mulala ng'aliwo yekka? Nga mulimu housemaid. Housemaid n'abakuumi babiri. Abakuumi babeera ku gate. Kati naŋŋamba nti oyo sister wange ali ku kifaananyi. Naye ng'ali rude ng'akubuulira bubi omuveeko. N'ambuuza naye lwaki kati ombuuza ebyo byonna. Kati ewaka we waliwo some wines ziri awo waggulu awo ewuwe. Nasanga already they are mixed. Naŋŋamba osobola okunywa wine? Ne mugamba mpulira saagala kunywa. Naŋŋamba you have to take. Kyekigambo kye yaŋŋamba. Nga yenna ntya naŋŋamba stop fearing, leka kutya. Nenguma. Naŋŋamba Annabelle olaba oli wa mukisa nnyo kubanga nakukyuzize mu bawala bonna. I'm going to marry you after your education. Had you told him that you are at university? You had reached that conversation? Namugamba nga muwe namba, yambuuza what do you do? Ne mugamba mu student. Okay. Kati ne mugamba are you sure ogenda kujja ewaka? N'agamba yes, ngenda kujja ewamwe nkwanjule cause nze siina mukazi yafa. Ngamba yakugamba mukyala we yafa? Yes, nti omukyala yafa. Just settle down, feel at home, you take your wine. Kati we nanywa wine saddamu kutegeera bulungi naye nga nali nkyamulaba nti yeye. Wine yali awoomerera. Kati nze nembeera mulaba ng'abeera nkakaddamu onyweko. Do you remember how many minutes it took you to lose your consciousness? I can't tell. Like in how long wanywera wo sipo yasooka we waviirako? Oba mwasigala awo ng'akyalina byakunyweza? Naye simanyi ngeri gye nnaba kubanga tekimbangako okubeerawo entyo after taking that wine. Ne mpulira bubi. Kati nalaba nga ze nga mpiininze engalo nga njako omusaayi. Yaŋŋamba like ng'akoonako bw'ati? Yaŋŋamba mpa engalo zo nkuggyeko omusaayi, nanjako omusaayi. Saddamu kutegeera. Nagenda okusanga nkolesezza in the morning.
Era nanvuga nanzizaayo ku kifo we namusanga nangamba ogenda kudda another day. I love you, nothing. Tewali kinene kyabaddewo totya. You go and have food otereere. Did he give you any upkeep ng'omugagga oba ki? Yampa emitwalo 2 ngungule emmere. Kyogule emmere olye ngenda kujja era mu evening nkukima obeere waka. Kankuzeeyo Emabega wano we yakwatira engalo zo yakufumita mpiso. Kaali kayiso ng'alinga ng'omuntu akuggyako omusaayi gwa siriimu. Yanjako. Naye saalaba gugwe kubanga yajja kunze. So in the morning bwe wazuukuka walaba oliwa mu kitanda kye? Anti kati ayina ebisenge bingi mu nju. Waliwo akasenge akaliko ekitanda ky'ekyuma ke nayesangako. Nga kalinga kids bedroom. It's not kids bedroom, kyuma kinene. It's like a guest bedroom. A guest room. Oba ye yali bedroom ye yennyini mwe weesanga? Nedda bedroom kati nze we nazuukuka ne ntandika okumuyita. Kati nga bedroom ye yasuze walala teyasuze wano wendi. Era nali seebise. Kati ne muyita. Nga teweebise nga toyina blanket? Yaliwo naye saayebikka. Ng'oli bwerere engoye zonna teziriimu? Kati saafuna budde bwebikka nali sikyategeera ndowooza. That's what I think. Kati ndowooza bwe wazuukuka n'ogamba ate nga ndi bwereere. Ne muyita. We namuyita ne mpulira addiramu mu kisenge ekirala. Kati nenyimuka waliwo tawero nenjeesiba ne ngenda mu ekyo ekisenge. Ne musanga yeebase. Nangamba kanje nkudropinge we nakujje ngenda kujjawo mu evening. Ngu feel free, we have started our relationship. Nga bwayogera nenguma. Kati awo wazuukuka, is there any conversation eri kind like a husband and wife to be oba people who are dating gye mwanyumyamukko naye like trying to know each other? Oba we wazuukuka mmotoka nga mmaze okwambala kubanga yaŋŋamba naaba ne mga siina maanyi. Nali mpulira ndi weak the whole body. Ne mga tudde saagala kunaaba. Nanteeka mmotoka era nantwala. The same time in the evening naddamu nankubira. Nenzirayo naddayo ku ekyo ekifo we yampiikinga. Era ng'amanyi sinayiga wakaawe. Nali sinawayiga ebyamazima. Era nantwala. Kati awo era naddamu nampa wine. Yali tampeereza ng'omuntu oba akuwadde food. Bwe mutuuka we muti mu nju kuyikira akuwa wine. Kati yakukimako olwo olunaku era? Olw'okumakya kaalo. N'oddayo era? Why did you go back? Anti yali ansuubizza nti agenda kuba bba wange anyanjule. Ebyo mwabyogerera wa? Because I've asked you mwafunamu conversation ng'abantu n'odaga nti temwanyumya. Anti yaŋŋambako ng'awo ku makya nga nzuukuse. Nagamba ki? We have started our relationship. You just cool down ng'awo ng'ampa ne ssente emitwalo 2. Go and have something to eat, date tugitandise. We have started our journey. You're going to be my wife. Yes. Kati wamubuuza nti gwe wasuzeewa? Ate namusanga mu kisenge eri. Nali sikyamubuuza bingi. Njagala okutegeera yakusangawa naawe wamusangawa kuba bw'ongambye nti wazuukuka nga ndi mu kisenge ng'oli bwereere. Ye n'ajja n'akugamba yambala. Kati gwe watuuka ddi mu kisenge kyo? Namuyita. Ne mpulira addiramu mu kisenge ekirala. Kati kino nengulawo wenti nga kigguka nengenda ne musanga mu kirala. Nga yeebase ku another bed yeebise. So there was a door that goes through to another bedroom in the same bedroom? Wali another bedroom. Ayina bedrooms 4 mu nyumba. The next day nengendamu. Nangamba kati tugenda kugenda mu the other bedroom. Genda mu another bedroom. That day we wakomawo? That's how ye wafuna essanyu lye abeera akyusa bedrooms. All these bedrooms are yours. Nga bwatyo bwakugamba.
akulambuza ennyumba amatiri bona. Owulira you're going to be the wife to that beautiful house. Right? Yeah. Is that And how the you official felt? wife. Official wife to a rich man. Kati we nalinyumizangako bakwano bange nga baŋŋamba oyo omusajja nno akwagala. Bakwano bange baku campus. Wafunye omusajja omugagga. Bakwano baabo ku campus wabagambako nti omusajja yampadde wine nenywa. Nabagamba. Ne bagamba omusajja akwagala. Baŋŋamba ayina wine otuleetere. Kati ne baŋŋamba omusajja oyo yakwagala Anna kankubuulire. Waliwo omukwano gwange yali abiŋŋamba nti kubanga we twali waliwo beautiful girls. You know our Mbarara we have beautiful girls. Naye golooza lwaki yakyuzinga gwe you were meant to be. Kati nga bakwano bange nabo banfoosinga omwagala. Nedda nga bakuzaamu amaanyi. They made you think nti kituufu. Ne baŋŋamba akwagala. Kati nanja ne mugamba nzijjeko ne mukwano gwange awo nga mpayize ewaka. Kati nga ngamba jangu abakuumi nga bamanyi banzigulira. Olwo lwali lunaku lwakumeka? Lwakusatu. Olwokubiri we wagendayo kyekyaliwo? Ate we nagendayo era yankozesa. Kwolwo wali owulira? Era nali siwulira nnyo naye kwolwo wayini yali teri strong nnyo. Ng'eyaluli. Kye wali okola wali okimanyi era ng'okkiriza? Nali ebimu nakkiriza ebimu sakkiriza. Ng'ebiriwa by'otakkiriza? Kubanga yalina ka oyiro. Kati nze yali ankozesa ebyannomo byemmanyi. Ebyannomo bye biriwa? Anti nali neegatta naye ng'omukazi n'omusajja. Kati ate ngenda kulaba akutte oyiro naye ng'ali kwiki. Oba yakikola atya sitegeera. Simanyi ngeri gye yanyingira eno Emabega. Yali kwiki. Kati nembanga fightinga n'agamba yo baby you don't love me. Can't you concentrate? Bwe yaŋŋamba. Ne mugamba bati ebyo ebintu bibi tebabikola. Ng'akuyisa Emabega. Ne mugamba tebabikola lekeraawo kale ng'omuntu agezaako okwerwanako. Kozi amusimoolo yali ankwata nga nyweza. Yali tasobola kukkiriza n'ekyusa ate ayina amaanyi. Ne mugamba lwaki obikola n'aŋŋamba we Congolese we fuck everywhere. Bwe yaŋŋamba. Yali Mukongo. Diplomat w'Omukongo. N'aŋŋamba ngo bafaakinga buli wamu bw'atyo we yakiŋŋamba. Ŋŋamba kale. Naye I felt a lot of pain. Ne mugamba nnumizibwa n'ampeerezaawo obuweke smabu pain killers. Ng'ati you are the one who fought. Singa wa concentrate nze tewandirumizibwa. Bw'atyo bwe yakuddamu. Ne mugamba bwe walina omukazi wali obikola ebyo. N'aŋŋamba everyday. Bwe yaŋŋamba. It is normal. You have to get used. Nenguma nentandika obbeerawo ewuwe kati. Ono Guy lifestyle ye yali etya? How was he? Kati oba nga bw'oba nga bw'oli nga tonywedde. How was his lifestyle? Yali afaanana ng'omuntu ayinza okuba ne family? Did he behave like a dad? Kati sisobola kuki. Oba yalinganga bw'onoolaba ba bad boys awaka. Kunywa, kusmokinga, nga bwe bulamu. Anywa siga. Byo byayagala anywa wine siga every time ayagala mugende out. Akujjayo mudde waka nga munywa ng'ebyo. Ayina life y'abato. In the morning Gagayo yamaze okuharasinga Emabega. Bwe muli eri walowooza nti eyo wife duty gy'oyingiridde onaagisobola. Kale akoze teweekubamu mutima. Nabanga ayagala okugaana. Ne ntuuka ne nzikiriza. Kye kyakuleetera okukkiriza? Kale oyo Guy simanyi. Kati mbadde ebimu mbyerabira. Oyo Guy ayina empeta z'ayambala muntu wagawetaweta. Kati ayina empeta ya black n'eya red. Ne ku first day we twasinkana nga tuvudde mu mmotoka. Yankubako empeta ya black waati. Atya.
ku mubiri nga owandikuba omuntu wooti ng'aseka kati nange nenseka nze nga simanyi. Empeta yagikubirako wa nga tutudde mu nju ng'omutwana akubongako bw'ati naye nga nkuba ku mubiri. Empeta yali efaanana ya black ng'eriko ki? Ayina ebiweta bye nangangwa abakongo babyambala. Emu ya red endala eringa bigolodi ayina ebiwetaweta ku mikono biri weird naye tatera byambala yabyambala oba ebiwetaweta ayina empeta saagitegeera kati ye simanyi nawe kyava omwagala natuuka oyo omusajja nemwagala akwa naye mulaavu nga nekyayogera nzikiriza kale nga mbanga ye sacrificing ambanga ewaayo nga buli kyayogera owulira okyagala n'ogwa naye mulaavu nga ne waakukola biki owulira obyagala ate nga siina bye musaba biri awo kubanga transport yarandropinga wemba njagala genda awantu. Tewamugambako nti oba mpaayo obukadde 10 I have a problem with this and that? Sibimugambangako kubanga yali aŋŋambye ngenda kuba housewife nga kyantaddemu. Kati oyo omusajja we yamala n'addamu n'ankozesa Emabega omulundi ogwokubiri. Ne mubuuza naye lwaki oyagala nnyo kati Emabega? Kubanga takyakola mu nkola eyali nnomo ng'akyuse. N'aŋŋamba mbu tamala bw'abeera tatadde mabega. Bw'amala mpewo bwe yaŋŋamba. Namugamba ng'ategeeza ki? Saategeera yaŋŋamba ngu kale tawulira bulungi. I don't feel good. If I do normal, I don't feel good. Naye wengenda eri mu reverse mpulira bulungi. So you as a wife to be in that moment walowooza ki? Nalowooza bubeera. Kati awo nga Mukama akusadde ekyampisa bulungi kubanga natuuka nenumizibwa nentuula ne mu ddagala. N'okola otya? Waliwo eddagala lye nagamba omuwala n'alindeetera ne ndituulamu nga numizibwa. Kati obudde butuuka nga ndaba siraba cramps zange. Ne mugamba naye kirabika ndi lubuto. N'aŋŋamba ngenda kukebera. Kati awo watuula mu ddagala waddamu era n'okkiriza gaayo oyo okuharasinga ng'ava Mabega? Namugamba byannumye nnyo ku luno tusooke tulindeko nja bikola ng'ontadde ewaka. N'agamba atya? Era taddamu gwe kyoba omanya ye taddamu oda ye yeeyo. Yewe omugamba kyatayagala akusiriikirira n'akutunuulira. N'adda ku ssimu ye n'ayogera. Biki bye wawulira ayogera nga ku ssimu? Ayogera French and Kiswahili yaŋŋamba amanyi ne Lingala byayogera oba tobiwulira. Ng'akudropinga mu bakwano bo bo balaba oyina omusajja omugagga. Nga nabo bamwagala. Nga bagamba he's a caring man. He drops you and picks you up. Ano oyina omukisa. Oyo omusajja tomuleka beera naye. Akudropinga n'akuzaayo. Ate emmotoka nnungi gwe oyenkana ky'okutuulamu eyo emmotoka yonna. Yali mmotoka ki? It was big saafuna nabudde bugisomako. Range Rover? Jeep? Yali mpanvu nga newe tuyita mu mbalala ng'avuma bano abali wansi. You see Uganda people, they are poor. They are broke. Yaŋŋamba they are poor. They are poor, very poor. You look at their vehicles. For us in Congo, we have gold. Ngawangamba. Yeah. I'm going to take you to Kinshasa, to Israel. Ng'olaba ogudde mu bintu. Kati ate nange nalina ekirooto eky'okujja okugenda ebweru kati nga ŋŋamba ebyo byangu ku ye. Ng'oyagala akutwaleko ebweru otambuleko. Obeere mu bulamu bwa luxury. Ngende nkolereyo. Obeereko mu bulamu bwa luxury. Yaŋŋamba asobola okuntwala Israel.
waliyo kye Israel? Mbu alinayo sons and daughters. Others they are in Canada. Kati Israel gwe nga kye kirooto kyoyagala gendayoko? Nga saagala kugenda mu Arab countries. Israel is Egypt. Israel. Jews, Abayudaaya. Kati tewamugamba nti oba gwe oyagala America oba Canada? Saabimugamba. Wagamba Israel. Kubanga yangamba access zaalina za Canada ne Israel. Lwaki tewalondako Canada? Wali oyagala eri ewali Yesu? Nali sibitegeera kale. I'm so sorry. Yeah. Kubanga nali si traveling ngayo. I'm so sorry. Bakwano bo nga bakugamba is a caring man, wafunye omusajja omugagga. Nga babeera bambuuza wenkomawo nga nange ntuula ne mbanyumiza. Nga bagamba kati gwe wootuuse otulese mu Uganda. Ogenze. Kati bwe namala oyo omusajja olubuto nankebera nga mweruli lwalimu. Olwo nga nnaku mmeka ez'okumumanya mutuuse mu bbanga ki? Tumaze kati 2 weeks tuli ffenna. Nga buli kanaku akukima n'akuzaayo n'akukima n'akuzaayo. There's no day we are skippingamu. Yasooka 3 days ankima nanzayo we namala nembeererawo ddala. Nga woosiiba woosula ng'olabira ddala ofuuse housewife. Ng'akeera n'aŋŋamba mbu agenze ku office. Wayogerako n'omukozi? Omanyi abakozi bano baba bamanyi ebigenda mu maaso awaka. Did you ever get a chance to talk to that maid? Omukozi nali mmubuuza. Just? Kati nga wakaseese. Ng'amanyi Kiswahili gyaguyogera n'oli. Nga tasobola kwogera Luganda. Olunyankore nga mbuuza mu Lunyankore ambuuza. Nga muddamu ebyo nga mbimanyi. Oluganda nga simuwulirangako ng'alwogera. Okay. Did you ever try to engage yourself with this housemaid mu conversation munyumye deeply nga housewife to be? Onyumye omubuuze, how is this man, omaze wano ebbanga ki? Watwalako obwo obudde? Asaamubuuza kubanga ne munju tasulamu. Asula wa? Asula wabweru wanju. So okumulaba kyabeeranga na hard. Abazze kufumba wamaranga asaavinga emmere addayo. Kati ani yalongoosanga ennyumba? Ye mukozi. Era yoyo y'omu. Awo we yalongooseza tojja ne otuulako kumpi naye waali nosikasika ku butto nga bwe munyumyamu. Omusajja yaŋŋamba tobanga tokatiivu. Watch your movies wookowodde mu kitanda. Yakugamba nga tobanga tokatiivu. Saagala abantu bali tokatiivu ngenda kudduka nkulekewo. Ate ng'olaba ofunye omusajja omugagga. Era naye yali alaba nti mwagala kyova yalaŋŋamba I can run away from you. I'm so sorry. Ntuuka ne Mpulira nga njagala nga nyina obusungu n'ensirika kyekinsirisamu. Kubanga yankola bingi ebimu nswala n'obyogera wano. Yakola ki? Sijja kuswala. Sajja yankola ebingi gwe kyoba omanya. Nga ku drugs oba ng'oli ku nnomo? Oluusi era oba olina ky'okozesezza naye ng'oluusi mutegeera. Just first day wentasooka mutegeerera ddala. Oba yali atabudde ki? Saabitegeera. Olwo first day tewakeera ng'owulira obulumi emabega? Nali mbuwuli ate nga ndina wiiki. Kubanga naye bako olunaku lulamba nga saagala kulya mmere. Kati tewamubuuza nti what happened to me mpulira obulumi emabega? Era namubuuza. Then? Era naawe oba okimanyi yakukozesezza. Namubuuza. N'aŋŋamba just lwakuba wadde otamidde tewabitegedde. Nze nasuze nzeka. Omusajja yakugamba tobeera tokatiivu. Onyumizaako bakwano bolonga bakwano bokyabalaba. Nali mbalaba naye natuuka nembejjako bonna nga sikyabalaba. Why?
ng'owulira bajja twala omusajja wo bamwegomba abamu nga kale ng'olaba balinga abamwetega bambala obugoye bwajja okudropinga ne beekozaakoza they are beautiful mambi kati nga ntandisayo jealousy ne mbavaako. I'm so sorry. Kati we nabavaako balaba sikyagenda ku ssomero biki nabo ne banvaako. Kati olubuto bwe twalusanga maawo bwe yankebera nangamba olubuto luno mbadde sirwagala tulugyemu okimanyi nkwagala nnyo naye ne bwe tunaalugyamu tugenda beera ffenna. Namugamba naye sikolanga ku abortion bangamba abortion mbi nangamba kati tina ba professional things ibye tukozesa si byadda ogenda kubeera bulungi. We tukoledde abantu bakyanyumirwa obulamu okuva ejjo paka kati naye tujja kubeera tutambula mpola mpola paka story eno we tunagituuka ku nfeete. Mwebale kutulaba mwebale tuzungazunga we twakoledde olunaku olwaleero lunaku lwa mukaaga abantu bakyacakala bakyanyumirwa bulamu ka music kakyagendera ddala maaso. Mwebale kutulaba mwebale kusubscribe nga yenze HK Media Hadija Kigozi bannaaye abaana abawala emboozi ya Ana eno mboozi nene nnyo kansuubire gwe omuzadde n'omwana oteze bulungi amatu temumujajinga naye nsaba mumuviireyo mu ngeri esinga okubeera ennungi. Ana awo otandise okufuna obujja ku bakwano bolowooza bagenda twala bbaawo otandise okubeewala nabeewala bwe namala obbeewala nembeerayo ewuwe ew'omwami nga tokyavaayo akulekawo kati nga gwe muli olowooza ki nga okusoma olwo nga kuli ku ki ng'oli mu holiday oba nga wabivuddeko wafunye omusajja omugaga? Nga mbivuddeko nga njagala every time mbeeraawo obeere naye nga tokyayagala kuvaawo waali. Kati awo Emabega waali tewakyakuluma? Wali omanyidde? Nali numizibwa kyokka yatuuka n'awalekamu bwe namugamba nemugamba sooka ompeemu tayimu tujja bikola ng'omaze okujja ewaka. Kati awo nampaamu tayimu era kati era nga we tubeera ku bya nnomo era nga ŋŋamba kati Emabega waaganye kanyusak nga waŋŋamba Emabega waaganye kati sisobola kumala awo at least nsaakinga ntereere era nga nfoosinga kubanga yansikako n'enviire eno ai oba yeeyisa atya kale simanyi. Omuntu ali eyo agenda kunsekerera byempiseemu. Tebagenda kusekerera. Ajja kuseka. Tebagenda kusekerera. Oli muto. You didn't know there are so many people who are watching us here abayise mu experience yemu naawe naye lwakuba bati okuvaayo okujja okwogera you're very strong and brave okuvaayo nojja n'onyumya ku mboozi efaanana bweti naye abawala ba slay queens be bakoze ebintu ebifaananako weebityo thinking that they are going to get married to rich men bayitirivu nnyo. You're not alone. Era ogenda laba buli omu nga ajja ayogera mu comment section nange gayi yakola bwati nange omusajja yankola bwati nimbye. So don't you worry. Yatandika okunkozesanga mu kamwa eri we namugamba nti wanuma. Lwaki tewamuluma amannyo? Yali takkiriza. Walitaddewo amannyo ne gamusala n'abivaako? Saagateekawo. Wali omwagala nnyo nga you don't want to lose him? Kyokka natuuka ekiseera n'ennumizibwa wano kubanga alina tayimu gye yankwata omutwe kale nanneesindikamu nnyo. N'apushinga paka eno? Oba yankwata eno n'ansindika omutwe nnyo n'amaanyi. N'akukosedde okooli? Kati natuuka ne ntandika okulumizibwa wano.
era ekyo nakyo kyaliwo emirundi ena kati we natandika okulumizibwa. Wali ofuuse sex toy y'oyo guy? He was not taking you anywhere. Kale saamanya. But it's too sad nti tewakiraba. Ku promises ze yali ampa kubanga yatuuka n'okuŋŋamba agenda kungulira new Toyota baafulumiza emmotoka empya bw'agenda gingulira nga bwe tuba tuli mu ye anteeka ku bisambi n'agamba kwata ku steering ogenda kutandika oyiga okuvuga. Nga buli kyakugamba ku preparinga mu ate nga mbirabawo kubanga nali mu kisenge kye nga ndabawo n'ebbaaga ya ssente nali mbiraba nga mmanyi agenda bikola. Ng'olaba ssente mu kisenge kye mu bbaaga? Dollars. Bando. Yaziinamu naye nga nze siina ebyo simanzikwateko. Yaziina. Kati nga mmanyi ajja bikola kubanga ssente aziina oziraba. Kati bwe namala wali atulaba yagamba nti ndagirira omusajja oyo gy'abeera ndabe ku ezo $. Kyava ndooza yakusookeza mu kisenge ekirala. Aziina ssente kengenda okugamba kubanga n'engoye ze yali agamba nti nze nyambala bubi. Mbwe engoye zino eza bulijjo ye ayambala lebo ayambala Gucci simabiki Louis Vuitton byayambala Chanel oluusi nga bifaanagana ayambala ng'abalenzi Balenciaga. N'aŋŋamba sima kale musajja ayogera ebigambo bingi n'owulira ng'omwagadde kubanga yaŋŋambako sima perfume oba yagigulawa. Yakuwaayo keemu? Yakukolerako ku shopping? Tewali. Just ebyo byonna yakomanga ku kwogera. Naye ng'obiraba byayambala kati engoye zino zaali zijjanga mpaakingi mulimu waleti buno buvesiti buli kimu nga kiriwo nga musajja wa class yali abirina nga ne oba ababireese ng'obiraba ng'anywa zino siga ennene ez'abaddooni nga byanywa kati nange mwanda bajja bikola. Omumiro gutandise okukuluma harasinze mu kamwa era ne mugamba nnumizibwa muneeno n'akola atya yamalirangayo n'omira ekyo kyekinnuma mu byonna ng'omira byali biwunya bubi nali nsipiitinga. Anna, I'm so sorry. Looks like yesterday. Okuba obufaananyi. Sisobola mwerabira ebintu bye yankola. Omugambo omumiro gukuluma agamba atya? Agenda kundeetera eddagala. Obufumbo ng'ogenda kufumbira ku ddagala. Anti nga ngamba ngenda kuwamu bureeke ngenda kuleetera eddagala. Nenzirayo ne muviira. N'oddayo ewaka. Era nandropinga. Wabirowoozaamu? Era nali mbeera mbirowooza kubanga namala like 3 days nga sirya mmere nga mpulira njagala ng'okuvomitinga kubanga nali mbeera nkijjukira. Ekyo ekyomukamwa yakikolera bbanga ki? Yakikola nnyo mirundi nga 6. Awo we yakudropinga yakudropinga wa? Ku hostel? Waka wani? Wabeeranga nani? Yala ndropinga mu tawuni nga ngamba kwata bodo ogende woolaga. Gwe wali obeera wa? Ewa anti wange. Bazadde be n'emboozi bagimanyiiko? Tebagimanyi. Bwe banaakulabira wano ku HK Media ng'onyumya emboozi eno. Nsaba bansonyiwe kubanga mpise mu bingi. Nali nswala n'obbi bagamba. Kubanga ne daddi wange yambuuzaako lwaki ennaku zino obeera oŋŋamba olwala wabaaki. Ne ntakimugamba kye nayitamu. Ne mugamba nedda ngenda kuba bulungi.
era yandabako nga zze embalala naŋŋamba naye okozi oweddewo ne mugamba nedda ngenda kutereera kyokka ye nga tamanyi bye nayitamu nga nswala obibagamba. Abaana abawala omusajja omugagga tumwagala naye waliwo ebintu ebimu ng'olina okusaba ate ekinuma mu byonna nali sirabye bintu bye kubanga yali tampa bintu ebyo nti oba bye byamunjagaza. Wali omwagadde kuva ku mutima kyokka ate ye n'akozesa ya advantage lwakuba alabye mwagadde nnyo n'ankola ebibi. Wayogedde ku mpeta eno gye yakukoonako. Do you think gayo oyo empeta ye erina kye yakolako? Bwe ndowooza kubanga ne we nali ku poliisi abasirikale baŋŋamba toli wekka. Abasirikale baakiraba batya? Simanyi oyo omusajja babeera baŋŋamba nti alinga oba biki, nze ate saabirabako. Kale kati kankuzeeyo wali nga omaliriza okumugamba nti oli lubuto akukebedde, twasembyo tugamba nti yakuleetera amakerenda. Yandeetera naŋŋamba amakerenda gaali gaaki? Yaŋŋamba nkamire ngenda kujjamu lubuto talwagala naye ajja beera nange. Olubuto lwali lutuuse emyezi emeka? Lwali mu weeks, lwali terunaweza mwezi. Yakutwalako ewa dokita bakuexamininge bakole scan and all that? Yankebeza strip. Yali aziina mu ruumu ye? Ayina buli kimu ewuwe, newaba takiina avuga n'akireeta. Ayina strips za pregnancy eza HIV zonna wazirabamu? Ayinamu n'ebikerendakerenda, ayina kiiti nyingi gye ziri ewaka. Wazisomangako nga ziriko biki? Did you see anything weird? Ayina neya pressure, okebera buli, ayina ebintu bingi mu nju. Alinga musawo. Kati ezo strips za pregnancy test ng'azikebeza baki? Saategeera. Pozi yali yagamba nti mukyala we yafa. Nti oli ali mu kifaananyi sisita we. Awo akuggyeemu olubuto. Kati olubuto terwaviiramu awo. Bwe namala okumira empeke era nanzizaayo nenzirayo. Kati wayitawo 2 days nendaba omusaayi ne mukubira. Ne mugamba nsoose wulira empewo ndinga ayina fever. Kati ndabye omusaayi nga njagala oba we naamugamba ajja kuntwalako mu ddwaliro kubanga nali ntidde kyenkoze. Wali olumizibwa? Mu lubuto nali nnumizibwa. Naŋŋamba funa bodo gyewaka naakava kisolo kati ndi waka. Nenfuna bodo era nenzirayo ewaka. Kati niwe natuukayo naŋŋamba do you have a pad? Ne mugamba nga nagenze njitaddeko kubanga blood nali nagirabye. Nakwata cotton. Naŋŋamba nkozese cotton ne gauze era nembikwata nembyekolera nembikozesa. Pad nenjijjamu nga we yali andagiridde. Naŋŋamba buli wejjula nga nteeka wali. Ewa? Waliwo akabaketi ke nali nteekamu nga mbeera nteekamu. Naye nga teyali ejjula ku sipiidi. Yali tejjula ku sipiidi. Naŋŋamba you take hot water. Namunkolera hot water ne munywa. Nembeerayo ennaku zaali 3 nga mbuliidinga. Ng'olumizibwa? Naye nga tewali medication? Yali ampa hot water. Nga takuwa yadde ku ddagala nti oba likunyige? Kuba omuntu avuddemu olubuto abeera n'ebiwundu mu lubuto. Teyampaako ddagala. Kati oyo hot water omusaayi gumala okuvaamu yandabikira nga yali ayagala ogwo omusaayi. Otegeeza ki? Kubanga ezo kotoni nze saalaba wakuzisuula ate nga nali neewala nnyo nti talaba bintu byange ebyo eby'omusaayi. Kyokka ye yaŋŋamba teeka mu baketi. Ate ennyumba nnene nsobola ofuluma n'ensuula omugundi mu dustbin wabweru teyanzikirizaako. Ate saalabako ng'abiweereza housemaid ngu bitwale.
kati ekyo nakyo ne kimbeera nemba suspicious ne ngamba oba yabadde ayagala musaayi gwange. Wamulabako ng'atwala kotoni wo? Anti kotoni yali mu bucket era bucket yagitwala. Yagitwala wa? Ng'emaze okumalawo 3 days yagitwala mu kisenge kye. Yagiyingiza mu kisenge kye. Ekyo kyekyantiisa. Bannange mpulira ndi very stressed n'emboozi ya Anna. Kati awo akugambye nti ogule goozi? Asaagula nagisangayo ewaka nze nagenda ne paadi ku board kubanga olaba omusaayi w'epaading. Nasangayo cotton ne goozi ng'amukugulidde nga gyali naŋŋamba lwemba ntandika okukozesa. Nandaga ne bucket we nabeera nteeka omusaayi ogwo. Omusaayi yagutwala yali agwagala yagutwala mu kisenge. Bwe wateekamu omusaayi mu bucket n'akwata bucket n'agiyingiza mu kisenge kye. Olinako bye walaba byakolera ku musaayi gwe? Ekisenge ekyo yali tanzikiriza yingira mu kisenge kye. Ebisenge ebirala twali tubikozesa naye ng'ekyo takkiriza. Did you ever peep? Walingizaako mu ekyo ekisenge? Walingiza. Mwalimu ki? Era yali afuluma mu kinaabiro n'aŋŋamba go back. Nga tayagala olabeyo? Naye nga nali neemakula ningizaayo. Kiki kye walabayo mu kisenge? Era waliyo big mirror, waliyo ekitanda, waliyo keesi, bags ne baaga y'essente eyo gyeri. Nagirabako kubanga nasumululako nga neetambulira mpola kati we yandaba naŋŋamba go back. Is there anything weird kye walaba mu room ya guy oyo? Ng'oba mpulira abagagga mbu balina keesi z'abafo anything? Saakiraba. Kati oluvannyuma ng'amaze otwala paadi eriko omusaayi agitutte ekotoni yo eriko omusaayi, wa followinga up n'olaba wajja ki kyagikozesa oba ki? Saafollowinga kyokka yaŋŋamba n'aŋŋamba Annabel oli different mu bawala bonna. N'aŋŋamba nkwagala nnyo sigenda kukyawa kati nange awo nga mbeera manya njagala. N'aŋŋamba oli different nsanze abawala bangi naye oli different nkwagala. Wali muto? Oli 19 years? Oli fresh ku university? N'akutuuninga obwongo in the best position gy'ayagala obwongo bwo bubeeremu. I'm so sorry. Nenzikiriza nentuuka ne ŋŋamba omwana yavuddemu. Kati awo nampa $100. $100? Okay. That was the first time omusajja oyo yakuwa ku ssente? Buli yampa $200. Weeks ezo zonna ne wafunira olubuto nga takuwangayo yadde $10. Tampa. N'akuwaayo mu bulamu bwe bwonna ssente ze ezaasooka $10,000. Nenzinona. Kati n'aŋŋamba you know Anna olina okusooka oddeyo ewaka. Owone. Teyaŋŋamba kuwona yaŋŋamba oddeyoko ngenda kukubira nga nzize ng'agenda simanyanga wa. Yaŋŋamba agenda Kanungu. Atwale kotoni wo. Wane waka sigenda beerawo ngendako Kanungu ku mirimu gyange. Ngenda ate saagala obeerewo nga weebowa. We naakomawo nja kukubira. Nampa ezo ssente. Kati yakugamba akola mirimu ki? Mu kusooka yali tannakiŋŋamba. Saamubuuzaako na mirimu gye. Why? Lwaki tewamubuuza nti okola mulimu ki? Kale simanyi nze omuntu atayagala nnyo obiseera ebisinga kubuuliriza muntu. Patinawo gw'ogenda okubeera naye mistake eyo togiddamu. You have to know everything. Okola mulimu ki? Bakuzaalawo obeera wa? Do you have family here in Barra? Do you have your sisters? Why do you stay alone? Ezo naye yajja n'abiŋŋamba ng'amaze okunteeka mu kkomera. We yabyogerera. Awo tujja tuukawo. Kati ng'ogenda waka. Ngenda. Engoye zo wali otandise ozisomba nga bw'ozireeta in a big house.
naye nali sireeta zonna. Tewamubuuzaako nti daddy, why are you sleeping away from me? Lwaki we tumaliriza ogenda n'osula eri? Nange nali simanyi. Tewamubuuza nti lwaki we tumala okubeera fembi mu mbeera y'omukwano ogenda n'osula eri? Of course nali njagala nga mbeera ensula naye nga takkiriza. Ng'agaana? Ng'agamba ki? Akuwa nsonga ki? Ng'agaana agamba weebake. Fiira ate omuweebake ekitanda kiikyo. Nkale nga tayagala mulemereko nange nga muleka. Era ngadde eri mu kisenge kye kati n'atandika n'okwerookingirayo nga mmanyi nnyinza okugenda ne musumbu. Kati bwe namala ne nzira ewaka n'ezo ssente zange ze yampa. Era ne nkubira mukwano gwange ne mugamba nkomyewo. N'agamba Omugaga okomyewo wavuddeyo. Omugaga watandise kuyita Mugaga eh? I'm so sorry. Kale oyo musajja oba yantunuza kale yandaga promising life kyensobola okugamba. Nange ne mwagala ku lwekyo. Business wise ng'ayogera ku ki? Mukyala wange muwasiza mukolere business agenda kungulira Toyota nguba akagifulumya mpya. Ogivuge nga mukyala w'Omugaga obaano odda wali ekutwale ku ssomero nga takyandropinga. Did you ever tease him n'omugamba nti nsasulirayo ku tuition? Sisaba nnyo bantu oba lwaki. Wow. Nsiima ne kyemba nakyo. Era ne ku poliisi yabagamba mbadde siina mukono gubba. Nze nga newandekaawo n'ebintu byabisanga oba ndese mu nju ng'asangamu ebintu. Ekisenge kyaŋŋaanye nga sikiyingira. Kale nali muwuliriramu. Wali very obedient mukwano. Nali muwuliriramu. Ate wali very blind nga tomanyi gaayo oyo biki byakola. Wali tosobola kutegeera mpisa za gaayo oyo. Kati we yamaliriza n'akomawo. Kubanga yaŋŋamba kanunga agenda malayo 2 weeks. Ndaba 2 weeks ziyise omusajja takyakomyewo. Takuba ssimu. Ne mukubira. Ne mugamba waŋŋamba kanunga ojja malayo 2 weeks kati ndowooza wakomyewo ewaka nzije. Awo ng'owonye. Nga ndaba ate essimu takuba kati nga nange ntya mu mutima ngamba taba yankyayi. Mama. Kati ne mukubira ne mugamba wakomyewo nzije nangansa teyakomyewo. Ne mugamba olimba ngenda kujjayo neekakasize. Kati ntuukayo abakuumi ne baŋŋaana oyingira. Embaga ezze ku ginne waayo. Kati ne ningiriza mu geeti nga mmotoka gyeri nga gyali ng'alimba ne kanunduza teyagendayo. Ne mukubira essimu ne mugamba ndi ku geeti. N'aŋŋamba I'm not there, agenda ddayo ewaka we najja ngenda kuyita. Ne mugamba naye ndaba veiko y'omweri. N'aŋŋamba agenda ngenda kukubira mu evening kale. Ne nzirayo. Kati bwe naddayo mu evening nankubira nampita ku garden. It was my first time okuntwala mu garden. Which garden? Bagiyita Paris garden naye eri Mbarara. Ne tugenda kweyo garden. Era n'agula ebyokunywa. Era n'afuna ekifo. Room etuyingiramu. Naye nga ndi munyiivu nga mpulira bubi nga ku mutima ngamba lwaki yaŋŋaanye oyingira. Nze obwedda nnyingira nga wenjagala. N'abakuumi nga yabagamba oyo mumuguliranga. Kubanga abakuumi bye babakyusa in the evening babiri ku makya babiri. Different faces. Kati ne mubuuza lwaki waŋŋaanye oyingira n'aŋŋamba my wife came back. Ne mugamba ate you told me wife yafa. And for now you're telling me that wife has come back. Ngamba Anna, don't again come at my home. Njabeera nkusinkanira mu bifo bino ebirala. Omukazi yakomyewo.
nemba mukambwe nyawo nenyomba. You felt so heartbroken. Nenyomba. Kati nayagala ddemu ankola Emabega. Mu kifo ki? Mu room ki? Eya garden eya Paris garden. Mwatuuka mutya okuyingira mu room? Anti twamala okunywa nga tutudde. Nga mumaze okuyomba? Twayombera mu room. Bino wamubuulizaawa nti why don't you want me to get into your house? Mu room. Wano ku Paris garden nga mutudde mwanyumya biki? Tetwanyuma yaŋŋamba baŋŋambye wazze waka ng'onnoonya. Namugamba lwaki banzigaidde naŋŋamba nti I wasn't there kyebava baganywa yingi. Kati atuuka atya okukonvisinga mufune room ate omuntu eyali kututte ewaka? Anti yaŋŋamba omukyala gy'ali. Mukyala yakomyewo. Toddanga waka wange. Kati ebyo byonna namala obigamba ate n'akutwala mu room endala? Twali mu room already. No, I want you to tell me very well. Mutudde munyumizza bye munyumizaawo. Omubuuzizza agambye yabadde taliiwo. Mutuuka mutya ku level egamba nti kaafune room? Yali yagifuna yansooka ku ekyo ekifo. N'abookinga room. Kati awo nagamba baby tugende tunyumizeeko wano. Ne tugenda n'ebyokunywa byaffe. Anti tayagala nnyo bantu bangi simanyi lwaki. Nange neŋŋenda ng'omuntu gw'omanyi. Kati era we namubuuza n'aŋŋamba omukazi yazze todda waka yabeera nkulabira eno. Awo wonna nga emikolo amaze okugikola wakugambira ebyo oba ebyo yabikugamba tannaba kukozesa? Yali yankozesa dda obola tubadde nga tweyagala nga nkozesa. Ekyo nkimanyi. Naye wano mu room wakugambidde nti mukyala wange akomyewo. Oŋŋambye nti yaddamu nakozesa Emabega. Yali ayagala kunkozesa neŋŋaana. And for that time teyali tantaddeyo oyiro. Yateekayo malusu waati. Ne mugamba nedda ku luno sigenda kikola. Aŋŋamba olaba kati tonjagala bulijjo olimba. Ne mugamba asiddamu bikola ebyo. Kubanga olwedde nga kiri yakiŋŋambye dda ate baŋŋaanye okuyingira kati nga nyina obusungu. Kati yali akugambye nti mukyala we akomyewo. Era n'okkiriza n'oddamu n'omweyambulira. Ate yanyambula. Yakwasa amaanyi. Akwambula ayina amaanyi ne bw'omulabako ayina amaanyi. N'amala okukozesa ate n'ayagala akukyuse n'Emabega. Kati awo neŋŋaana ate n'ekyanyamba lwakuba nali mu room. Ndowooza singa nali mu nju era yandinforcings. Kubanga abakuumi we bali tolina woddukira. Kati wano yalaba room nnyinza okuyomba ne batuwulira. N'andeka. Era n'andeka nga munyiivu nnyo. N'afuluma n'agenda n'avuga mmotoka ye n'agenda. N'andeka mu room. Nga talina kyakuwadde tafuddeeyo akugambye mukyala we yakomyewo. Wawulira otya mu kiseera ekyo? Era nawulira bubi. Saalinya na boda nayagala ntambule ngende nga mponaawona. Ng'owonaawona wa? Nga mpulira bulungi kale nga nkakkana. Saayagala kulinya boda. Nayagala ntambule ngende ndowooza mpola mpola ntuukeeyo gye ndaga. Era ne ntambula mpola. Ne ntuuka. Kati ate simanyi reason lwaki yatuuka ate n'addamu n'aŋŋamba olabika oli lubuto lulala. Simanyi reason eyo. Yennyini ye yankubira essimu n'aŋŋamba olabika oli lubuto lulala. After how long? Awo nga tumaze n'okunyiiga. Tuva mu Waite ebbanga mmeka? Bbanga ki? 1 week. N'akugamba olayika oli lubuto olulala. Omugamba it can't be. Twakola abortion terugendamu bwe namugamba. N'aŋŋamba olabika oli lubuto genda okebere ne mugamba nze sijja kukebera. Kati nga ndaba ebintu bye by'amadagala byakunkebeza stress nyina nnyingi. Stress nafuna nnyingi kw'obwo obudde. Era nenzirayo ku geeti nga nyomba. Anti nga bakwano bange baŋŋambye kati gw'oswadde bakukyaye. Wabagamba? Wabagamba otya? Omusajja yaŋŋambye sidda wuwe. Kika nali neekubirayo ebifaananyi nga babiraba.
bagamba owedde gw'oswadde kati waliwo omukwano gwange yampa amaanyi nagamba mulemereko genda oddeyo ye yakutwalayo tomuleka ne kamperekera kakwano kange. Naye kati gwe mulimu gwongo obwo omusajja oyo bye yali akola ddala byali bya buntu. Anti ye yaŋŋamba ngu abakongo we beeyisa. Kati gwe n'ogumira empisa ze ojja nno kufumba onajja kufumba. Omuntu bw'amugamba nti ffe wetyo we tweyisa she understands for better for worse. Wow. Kati awo we namaliriza nenzirayo ku gate era ne bagaana okunzigula. Ne kakwanoko. Ne bagaana balingiza bulingiza ne balaba feesi yange ne bagaana. Teboogera bali ku ddute yaabwe. Ne ngamba njagala kwogera namwe ne bagaana tebaafulumayo twogere. Essimu takyazikwata. Kati lwali lwakuna nankubira essimu nanteerako emitwalo 9 ku ssimu. Naŋŋamba nkusange ku gadeni eri. Namugamba ekifo sikyakijjukira. Naŋŋamba funa booda ogiragirire ye gyawamanya. Nkusange kweyo gadeni tunyumyemu kubanga era baŋŋambye wakomyeyo waka ng'onjagala. Ne ŋŋenda ku gadeni kumbe trap. Ne ntuula ne mulinda nga tajja ne muwa message ne mugamba nga tojja. Naŋŋamba nzizeeyoko 10 minutes. Nzizeeyo 10 minutes ku gundi office ne ndinda enkuba neetonya nyingi. Ngamba kantuule oluusi anajja. Nenda kuba ndi awo ndaba wajja omukazi n'omusajja bambuuza gwe Anabela kubanga nali siina kyenkoze kibi saasooka kwegana nabagamba yenzi. Ne baŋŋamba we are friends to George. Era nentyamu ne ŋŋamba lwaki kati bano be bazze ate nga ki nga nninze George. Ne mbuuza omukazi where is George kubanga yaŋŋamba they are friends. Mutima ne guŋŋamba oba ono ye mujja wange kubanga baŋŋambyeko yazze. Nga ono si muka George tankutere. Kati ne banjako ebyokunywa bye nalinywa ne babikasuka eri omukazi ng'ali rude. N'abuuza oyo yali ampadde ebyokunywa nti yasasudde nti nedda n'azisasula. Ne bansika omukono yenna bansika tola n'enkovu nagwa ne wansi ne bansikaasika yenna. Ne mbabuuza muntwala wa ng'ogenda kusanga George wali ate muntwaza maanyi. Ne bagaana ne nwanagana n'omukazi. Omukazi n'ansinga amaanyi n'ansikako essimu kyo. Naŋŋamba byenjagala ebisinga biri ku ssimu eno. Bwe yaŋŋamba omutima ne guŋŋamba oba essimu ngireke nze nsigale naye nga era sitiiru bakyankutte bankwasiza maanyi. Siina wenzirukira ne banjako baaga yange ne bagikasuka mu mmotoka. Nti oyingira mmotoka oba toyingira nga ndaba mulai banki dinapinze nga ntiiririra ngamba kati ku luno abewaffe bakomye leero ku ndabo. Kati oyo omusajja ne baŋŋamba banvuga bantwala wa George. Okuntwala nga bantwala ku poliisi. Mbabuuza nkoze eki nti ojja kimanya nga tebakimbuulira. George okuddamu omukubira ng'essimu ziri mu blacklist. Nga mbagamba mumpe essimu mukubireko ne bampa nga ndi mu blacklist. Ne bagamba tasobola kujja agenda kujja enkya. Ne banteeka mu kkomera abewaffe tebakimanyi. Nensula mu kkomera nga neetakula omubiri. Olaba ne kati na developinga ebyo ebintu sinsi mu kkomera. Omubiri gwonna nga neetakula siina mirembe. Kati ssaawa 6 omukazi ayanteeka mu kkomera najja nankima. Naŋŋamba olina okubeera mulungi gye ndi. Oyogere ne George mu bukakkamu anti kabalaba natandise okutabuka. Osangule buli kifaananyi ekiriko gwe naye mwekyawe. Ekyo kye kyansibe.
omukyalo wa poliisi yakugamba nti sangula ebifaananyi gwe ne boyfriend w'oyo mwekyawe nga nze tambulidde reason nene gyanta nagamba biri mu fayiro tojja bimanyi kutombuulirako omusango kigwe nakoze kubanga nali ndi innocent nga nkimanyi nagamba nedda George ngajja banzija mukomera nga bamufunira special gundi office mwatuula nti yetatuula mu bantu bangi ng'atuulamu nga ntumisa nga nzija nga mufeesinga mu maaso yalina mukwano gwe yajja naye koolu naye nga musajja mukulu omusirikale omukazi n'ambuuza wali wa miitinzeeko kwona omusajja omulala nemugamba nedda nze bulijjo mbadde miitinga n'oyo omusajja atakyayagala oddewuwe nga takuyise tojja kgenda ku ofiisi ye nemugamba ofiisi ye sigimanyi weeri kati omusajja ono nga simanyi lwaki yakola ekintu ekyo ekyokunsiba gwe gwali omulundi gwange ogusooka mu kkomera nansiba after all the things he had done to you. And I was genuine mbadde innocent ku ye ebyo nabinnuma kati nangamba ngenda kupangisiza ennyumba todda wange onaakwagala nga nkubira ova mu nnyumba eyo ng'ojja ku poliisi awo mugamba saagala kupangisa nangamba nasiima byonna byonkolera you have true love naye nze kati love yo sikyasobola gimaintaininga you have a lot of love and I can't manage it watyo wayogera Who doesn't want a lot of love? Weyaŋŋamba for now I can't manage nemugamba osangula ebifaananyi byendiko naawe tobiraganga abantu bonna era we birirabika ku bantu tujja kumanya gwe wabitambuzizza nga simanyi kituufu kikyakweka esimu yange ne bagiremera ku poliisi ne bampa bondi nenfuluma oba bondi yali yaki wamalayo ennaku meka ku poliisi lumu nze saakola na statement gwolaba kubanga tebanzikiriza naye banfoosinga sayini hiya oyo omukyala yennyini naye omukyala ekirungi yaŋŋamba ayina abaana katonda alimusasulira mu baana be yaŋŋamba nti asobola okunzaala nti ndi mwana muto naye nankola ebyo ebintu nansibira obwerere nanteeka mukomera katonda alimusasulira mu baana be kyo kyemusabira kyokka oluusi nabo obaliyita mu mbeera gyempiseemu alijjukira kyensobola omusabira alijjukira sirina kintu kyensobola musabira kirala kubanga yampisa bubi siyombye naye ankasuse wansi ansibye ate antiisatiisa kati simanyi musango gwe nali nkoze oli omusajja tubadde tweraba ye tamanyi bye tubaddemu yazza ansibye busibu ate bansizza amaanyi bankanyuze mu mmotoka kati bwe bampa bondi neŋŋenda nentuukira ewa mukwano gwange ne mugamba mukwano gwange n'agamba sooka onaabeko nenaaba baali bampadde deeti ez'okuddayo okugyayo essimu deeti ne zituuka nenzirayo era ng'oyo omukazi tayagala kumpa simu yange ng'alemeddeko abasirikale ngu bali mu bagenda gi-analyzinga abasirikale abasajja ne bamugamba omwana essimu agenda asome oluusi kwe yadde aseevinga waakawe omukazi n'akwata n'ampa essimu n'antuuza wabweru n'agamba leeta tusangulemu buli kimu neteekamu password n'asangula buli kimu n'agenda ne recycle bin n'asangula ebintu byoyo byanoonyamu n'akubira George n'amugamba kati kiwedde buli kimu tukisangudde now you're free
ne nkwata ekkubo lyange nga bampadde essimu ne ŋŋenda ewaka. Kati era we nagenda ewaka oyo omusajja ne mwesonyiwa. Naye nga mpulira bubi neebuuza ensonga ki eyansibisa teriiwo. Kati ne nkubira mukwano gwange abeere ne Kampala ne mubulya bye nayitamu. N'aŋŋamba genda ku poliisi awalala obabuulire bye wayitamu. Ate nze kyenjagala mu byonna njagala justice, sina kirala kyenjagala. Omusajja oyo yaŋŋamba ali above the law, mbu ali undetachable kubanga ye diplomat. Yabiŋŋamba ku poliisi, nali sibimanyi nti diplomat at first. N'aŋŋamba nti ye ali above the law. Kolo lwe bakuyita n'ofukamira we yajja ne mukwano gwe yabikugamba entebe we yabiŋŋambira. N'akugamba ati he's a diplomat, ngwayina gundi ngu anything ekimubaako mu country yaffe tuba tumuvunyanzibwako, kitagambwako, is above the law bwe yaŋŋamba. Kati ne ŋŋamba bulijjo yali tabiŋŋambanga, watandise obiŋŋamba bino. Ne musirikiya n'ayogera buli kimu. Kati neebuuza waliyo omuntu eyali above the law oba? Kyenjagala okumanya. Omuntu ndi Munnayuganda, ndi mu nsi yange, naye Omukongo n'antokyalinga. Kati nze sikyatambula kubanga yanthreateninga. Yaŋŋamba olaba basobola okukwata ne bakuteeka mu mmotoka, basobola okuteekamu n'obulira ddala obutaliddamu kulabika. Totidde Anti ntya sikyasobola ttambula wala era mbeera mu kifo kimu. Sisobola tambatambula kubanga mba mayine right now alabika ntracking. That is in your mind. Olina okutya ku ate kubanga nalaba yakikolako era kimwanguyiro kikola. Kati yenna sikyeyagala, sikyasobola tambula ne bakwano bange, yenna nakyuka mbeera njagala mbeerawo nga nsirikiridde. Anti kati bw'otambula ayinza okutrackinga n'akutwala. Abalungi abatulaba olunaku olwaleero yenze HK Media Hadija Kigozi, tuli wano ne mwana muwala Anna. Anna ono avudde lugendo okujja ku HK Media wano ng'asaba buyambi bwammwe. Nti era mu comment section yawo kiki ky'olowooza ku Anna na ngeri ki gy'ayinza okufunamu obuyambi. Nja kubeera mukomyawo mu part 2 inshallah oba oliawo. Naye simanyi. Naye gwe tosobola kuŋŋamba oba ali above the law kubanga nze yaŋŋamba tewali kye musobola kunkola. Did you try to report? Najja eno ku gundi headquarters e Kampala ne mbabuulira. Waliyo omusajja bamuyita Mr. Munezero gwe natuukirako gwe bampeereza osaidi ne munyumiza n'addamu ate n'ambawunsinga embalala kubanga siini yahapeningira mbalala. Era we nadda embalala era baliwo omusajja gwe bali bankonekitinzeeko mu kisirikale naye ne njogera naye. Kati bwe nayogera naye n'aŋŋamba ngu bagenda kugamba omusajja aleke kunthreateninga, bagenda tuyita simanya biki. Ne mbagamba nze njagala justice, omusajja omuzze ewaabwe kubanga sikyasobola kweyagala wano. Sisobola kutambula wala, yansuubiza okunkwata n'ankidnapping ate ng'akisobola okikola kubanga ku first yakikolako. Nali mukomera nakaaba amaziga gonna gaggwayo. Nasula nkaaba, abakazi be nasanga mukomera nga baŋŋamba sirika, sirika, leka tuyomberera nga nabo beekyayi. Kati nze simanyi kubanga yalaga neŋŋamba mu nsi mulimu abantu be bayisanga aba pulezidenti ngu ye tagambwako. Yewe ate naye akikukakasa nti tebamwogerako. Omwana we after school nga bamwanjula. Ate yali aŋŋambye kunyanjula. Kati nno munnaayo okwanjula wano we kututuusizza. Omusajja akugambye agenda kwanjula after school, omusajja wa buvunaanyizibwa, naye omusajja ow'obuvunaanyizibwa ng'awaka mu buliri takutaddeeko buvunaanyizibwa ku mubiri gwo.
oyo omusajja taba wa buvunaanyizibwa. Abantu olumala okujja ku mukolo ne basanyuka, maama w'ebintu n'abifuna n'abirya, ene wakati babaayo. Bamaama baffe mu nnyumba baba tebaliimu, tebamanyi biki bye tuyitamu. Kyova olaba obeera n'omusajja ng'ali very violent, akukuba, akuslapinga, akuleetako enkovu, ng'olw'okuba yakwanjula. Si kirungi. Gwe muli ebyo byonna tewabirowoozaamu. I'm not criticizing you. Naye twogenamu ng'abantu so that you don't go in the same mess anytime soon. Nabirowooza. Kati nga muli eri ogamba nti kale maama obutungulu babuleese, bamuwadde obutungulu ennyaanya babiridde. Kati ate eno mu kisenge nnumizibwa, omumiro gunnuma, kabina situula, waalifumbye otya? Singa oba mukyala wa lubuto omusajja oyo n'akuva emabega. Ana, toyinza okufa. Wabirowoozaako ebyo byonna? Nali sibirowooza naye kati mbirowoozanga. I'm very glad you have opened your eyes. Did you try to check yourself ku HIV? Nedda. Singa akyogerako si yakireeta, nsaba Mukama akitwale wala. Singa bakukebera ne bakugamba oli mulwadde, depression tegenda kusukkako. Naye nti saagala kkebeza. Kubanga Gaaya alabika ng'omulwadde. Ki ekikuleetera okulowooza nti mulwadde? Anti saalabako rizaatisize. Kati kino wali tokirowoozaako the whole time wali naye nti alabika ng'omulwadde, tewakiraba? Wakiraba luvannyuma? Kubanga sitwakebera. Kati gwe wali okumyobera ne Gaaya omulwadde, tewamugambako nti bebi batukebere? Anti ku first yankozesa nga sibitegedde. The next day we waddayo awaka waalimize pep. Nabeerezaamu naye nga sikimugamba ngu twekebere. Kubanga ku first day yali yatwala omusaayi gwange. Kati nga gwe muli olowooza ki Ana? Naye alabika mulwadde. Nindaga ku kifaananyi ky'omusajja oyo. Sibiina byonna baabideriitinga ku poliisi. Naye kino kye tuliko kikaaba tulaba emboozi ya Ana ekwasa nnyo ennaku, y'emboozi esinze okukwasa ennaku omwaka guno. Nzijukidde ebiseera we twali ku yunivasite ng'abalenzi abasajja batulimba, oba ku yunivasite obeera very desperate, oba oyagala wamala yunivasite bakuwase. Okitegeera, toyagala byakulinda. Era 80% of the girls abafuna depression abasinga babeera ku yunivasite nga balowooza nti obulamu butambula nga bwe baabubala. Ng'amanyi nti nze oluva ku ssomero, kwanjula, kugenda kufumbirwa, kutandika kukola buli muntu kye kyabalowooza ate n'abazadde kye baba bakisuubiramu. Naye munnange olumu ebintu bikyukamu. Okitegeera, ebintu bikyukira ddala. Kati byonna omusajja oyo bye yakuyisaamu Ana, kiki ekisinga okukweraliikiriza? Anti kati ekineeraliikiriza antiisa. Ate olwedde akyali mu ggwanga muno. Ate nange ndi Munnayuganda mwenzaalibwa. Nze mbadde nsaba nfune justice kubanga nasibibwa nga sirina musango. Ab'obuyinza bonna banwanirire oba bamuzzaayo ewaabwe bamuzzeeyo kubanga sikyalina mirembe. I'm so sorry. Yeah. Kati mbadde nsaba Honorable Miriam Matembe ajja nnwanirire, General Mozkine Rugaba ajja nnwanirire, sikyalina mirembe. Neera mpulira bubi, yanstressinga nnyo omusajja. Nsaba ne President waffe His Excellency Yoweri Kaguta Museveni naye annyambeko. Omusajja yaŋŋamba ali above the law, ngu sigenda musobola mu buli kimu, agenda kunkola buli kyayagala. Ng'amaze okwonoona obulamu bwange, life teri stable, amaze okunkozesa buli wamu n'ansasula mu kkomera. Yali aŋŋambye agenda kunnyanjula.
saba pulezidenti aveeyo ankwatire ku musajja ono oba bamudipootinga dde ewaabwe kubanga yaŋŋamba tebasobola musiba mbu ye diplomaati bwe byendiko neerimba ne we naazungawo tebasobola musiba. Ogezezaako okuloopa? Ngezezzaako naye bambawusinga. Waloopa? Nadde embalala n'endoopa ne baŋŋamba wait 2 weeks ne nzirinda ne ziggwako nga sifunye buyambi. Ne bo nga bamukontakitinga oyo omusajja. Kati ne ndowooza nga we yaŋŋamba ali above the law tebasobola mukwata era bwe yaŋŋamba. Era ne bw'olaba abakuumi b'ayina kiraga nti tagambwako. Bannange yunivasite bw'ogiwona nga tofunye ebizibu. Mukama aba akwagala nnyo. Naye abaana ku yunivasite bonna abasinga obungi be mulaba mu bbaala basilegweni muve ku bano bannamukadde abakuze abalemedde mu bbaala abafaanana ng'abaana abato. Most of the kids be mulaba mu bbaala awo abatamanyi kye bakola. Ebeera peer pressure ya yunivasite. Pressure ekuyitirirako. Groups ne zifuuka groups nga you want to be the best in your group in everything. Nga gwosinga ku ssomero, gwolina omusajja omugaga, gwolina kino, gwolina kiri. Ne bakwano bange we baŋŋamba. Ne baŋŋamba Anna gw'omaze. Bibyo biwedde. Omusajja akwagala ffe twamulaba. Lwaki teyakyuzingamu oli omuwala alina akabina? Lwaki yakwata gwe omukono? Osoma ddiini ki? Osoma ddiini ki? Mukristo. Catholic. You're a Catholic. Do you pray? Sometime. Praying is not for some time. It's like regular. Going to church. Going to church. Naye otuulako awo n'odda mu kasonda mu mwoyo gwo n'osaba Mukama. Ewaka nsaba. Bw'oba omusaba Mukama ku nsonga eno kiki omusaba akuyambe? Angumye omutima first. Taddangamu kunsinkanyisa abasajja bali we bati. Allahu. Ate I feel saagala kuddamu kuba na musajja. Awo bwe buzibu. Mwebuuza abantu bangi lwaki tebaagala kufumbirwa. Abaana abawala in their stage bayise mu bintu bingi. I'm so sorry about that. Ojja kuddamu n'ofuna omusajja omulungi mukwana akwagala. Akwanjule n'okukwanjula as your dream. Atuukirize n'ebirooto byo byonna. Ongambye you trust God, right? Yes, kuno kugezesebwa just okuva eri Mukama. Nze nkusabira ekintu kimu oleme kuba mulwadde. Omukyala yenna ali eyo ng'osobola okunyambako ku nsonga y'omwana omuwala ono. N'omwana omuwala akyali ku ssomero, she's a university student. Nsaba mutuviireyoko. Ensonga z'abaana abawala nnyingi nnyo mu ggwanga. Naye tujja kukwatako mpola mpola ze tunaabeera tukoze ki? Ze tunaabeera tusobodde ate paka we tunaakigusa. Is there anything left out you would like to talk about? Bakwano bo tebakugira, bakubeereddewo in this situation. Omu tebakudepressinze. Omu yambeereddewo. Abalala bagamba ki? Abalala baagaana. Tebakyayogera nange. Balaba wafuna omusajja omugaga. Bagamba nasooka kubejjako. Anna, okubonaabona si kwe kufa. Ennyumba weevaako kaŋŋambe like one roof. Sinti nebeere breaking it down completely. You still have a body, you still have the brains. Naye yanyonoona nnyo. Yakwonoona nnyo. Era nkozesanga. You need medication. Be open. Era nkozesa nnyo. Weetaaga medication. Weetaagamu abasawo bayingire mu nsonga yo. Tubuulire.
kuba bw'ogamba nti yakwonoona alabika anti kati nze mpulira ne we naabe ku eryo sisobola kutukula mbeera mpulira nga yakola ebintu ebibi ennyo. It's in your mind. Kyekindimu. You need rehabilitation. Neera mpulira bubi. Weetaaga rehabilitation. Kati kikuli mu bwongo. Ate musajja mukulu. How old is he? 68. Ali 68. Bwe yakugamba? Bwe yagamba ku poliisi teyaŋŋambako ng'atandika. Yabigamba poliisi ng'amaze obalaga ndowooza paasipooti ye naki. That man is going to die soon. Takyalinayo myaka 4 ku nsi. I'm telling you this. Yadde nga ffenna tugenda kufa. But around that time, omusajja oyo talinayo myaka mirala, like talinayo any other 40 years. Oshegedde? Honestly, ebbanga limuweddeko. You're still a young girl. Oli 19 years. Tonnaba tuuka yadde ne 30. What makes you think you cannot move on? You think like you're the worst person in the earth? You think like you're the worst person on the earth? No. I'm not the worst. I don't want you to be depressed. You still have much more to adventure. Abalala babifiiriddemu ebintu ebyo okimanyi. But here you are. Oyina obulamu, Mukama akuyambye. Mukama akuyambye tokifiiriddemu. Kubanga olwo lunaku lwe bankidinappinga baali basobola okunzita kubanga indaka walimu emmundu. Era kyekyanja mu mayindi yange ne ŋŋamba kuno bagenze kunshuutinga. Newe nalaba nga bantadde mu kkomera era ne ŋŋamba ne mu kkomera bayinza okunshuutingirayo. Siina simu bagite siina access ekubira bazadde bange. Siina yenna gwe naategeeza nti ndi mu kkomera. Abalungi abatulaba we tukolera nga bwe nabagambye abantu ba wano bali very excited, bali mu kwenywera, bali mu kusanyuka, tebalina bizibu nga anoono bw'abirina. We have to respect them kuba ffe tubasanze munnayo mu kifo kyabwe. Naye nga okubatwala back to Anna's issue. Anna, you're a very beautiful woman. I want you to believe in yourself. From today, honestly, eno togikauntinga nga dedia. Yes. Oyina okusituka otambule. You have to go back to school. Osome ate oyite. Ate kino kyennyini ky'olina okusinziirako n'ogamba no matter what, tokasiba. No matter what, nina okuyita. No matter what, nina okufuna omusajja ow'ekirooto kyange. No matter what, I have to travel. Ng'ebirooto byo bisatu wembiwulidde. Okitegeera. Ono omusajja alina emyaka 68. Mukama tasobola muwa myaka mirala 4 ng'akyafaanana kyekimu. Ne bw'aba alina ssente ezenkana zitya. Nimbye. Ekinene nnyo ne ssente zezo z'ogambye ezitokomoka. Mukama ayinza omuyambayo emyaka emirala 10 oba 5. Nga yeekozeeko surgery, yeepimpinze, yeekyusizza. Naye n'abagagga abasingayo obugagga mu nsi abaali bakoze ku surgery ne bakola biki still otuuka n'otuuka ku nkomerero yaakyo. You're just 19 years old? Yes? Yeah. Oyina just emyaka 19. You still have a lot ebyokulaba. Don't miss out on them because of just a slight mistake you committed in your youth. Mu myaka gye gy'ekivubuka. Wano wooli ffenna we tumeesingira. N'ozaalayo omwana n'ova ku nsi. Banno bagenda okusanga ng'oli eyo mu kyalo olima. Nga wafumbirwa akasajja k'omukyala ng'owavadda ku dreams zo. Essomero likulemye kubanga omusajja omu yameesinga apchi obulamu bwo. Ne we bakukebera ng'oli mulwadde mira eddagala.
find you feel sick, obulamu butambule. But I'm very sure toli mulwadde. I'm very sure toli mulwadde. Don't be scared to check. Kubanga prevention is better than cure. Kirungi n'otandika okukozesa eddagala ng'obudde bukyali so that you live a healthy life. Ba abantu mbamanyi ng'abadde ne HIV n'abeerawo for like 10 years. Okitegeera? Don't let this man ruin your life. Ng'okyali mwana muto ku myaka 19. Yeah, okubeera mulavu si kibi. Don't feel bad about it. Kati njagala otegeera, do you need any medical attention? Yeah. Njagala guidance, nkebeze n'obulwadde, nja kukebeza obulwadde nga wongambye. I'm very sorry. Naye nga kijja kugona omwana namugumu omulala singa kati amaziga gayirimula. But anyway, akaabye nnyo okuguma. Nga weyankubira essimu kwolwo. Ate wenkaaba nnyo omutima gunnuma. I'm so sorry. Ati oba mba saagala kaaba. Anekamba bulire, in life everyone has messed up. Everyone has thought nti asobola okubeerako n'omusajja omugagga naye era bambulamu obunene paka nakati abantu obamu mukyabimeditatinga. Obeera mu mmotoka omuwala n'atambula ng'adigiza bw'ati akabina alowooza omuntu ali mu mmotoka omugagga amulaba agenda kupaakinga ng'eby'omu firimu mbw amutwaleko. Okitegeera? Ate ng'ennaku zino ffe abakazi yeffe tuba tuli mwezi emmotoka. Era otunuulira mukazi munno ng'asala adigida bw'ati n'oga maama laba ekisaanyi mukazi wali toshegeera. So obulamu bwakyukamu bannange, tekyali bintu bya bwereere, tekyali musajja agenda kujja kukime kati n'oyo omusajja alina omukazi gwe yakola naye ezo ssente wootaali. Oshegeera? Alina omuntu gwe yakola naye ezo ssente gwe wootaali. However, mulimu n'abafuna egyo emikisa, Mukama n'agumuwa n'agwa mu bintu naye be batono naddala ennaku zino. Okitegeera? So mukwano beera mugumu. Beera mugumu. Bw'oba oyagala medical attention nga bw'oŋŋambye, nsaba abatuwuliriza essaawa eno yenna abeera asobodde reach out to me. Tulabe omukyalo ono engeri gye tusobola omutwalamu mu ddwaliro bamuyambe, bamuzzeewo, ate asituka atambule atambuze obulamu mu maaso. Do you want it? Yeah. Ne kati enkya n'okugamba abazadde bange nti dead year. Bagenda kulaba. It is not a dead year. You're going to go back to school. How long have you been with this man? Wayise emyezi emeka? Nga semester etandise mu Gw'omunaana. Okay. Kati semester emala emyezi emeka? Wakola midterm exams? Tewazikola, wazimiisinga. Ng'olina musajja mupepeya. Yasinamala okudipostinga tuition. Mweyo wiiki gye twali tutambuliramu nze namusinkanira. Muli owulira tosobola kuddayo ku ssomero? Fonna Mpulira sikyabyagala. Byakutama? Sirina kyenjagala kati. Njagala kubeera awo nga ndi nzekka. Bannange omwana tumukoze tutya? This is too much. This is something that can haunt her obulamu bwe bwonna. Ate nga wano ffenna abasinga obungi mukikirize mukigaana abakyala abandaba wetu wano wetuviirako ebeera just heartbreak emu bweti nekujjako. Ono ye boyfriend we yali asose? Ono wakumeka? Wakubiri? Wakubiri. Oli eyasooka ki ekyamukukyaya? Yali gundi foleina naye kati n'atuuka n'addayo e Rwanda. Mwawukana. Kyonna kyekiri kijja kugwa. Munsikirize bannayimba Sibule ayagadde okuyamba ku ananoonyako ku nnamba zange z'essimu zolabaawo wammanga twogeremu nze naawe kobe mukyala oba oli mwami yenna alina obuyambi obw'enjawulo naddala ku bulamu bwa Anono abakansolingi. Omusajja bamufulumya agende. Ky'owulira muli kye kigenda okuwa essanyu. Kubanga nga we yaŋŋamba tebasobola musiba ye bamufulumya agende. Bamusobola okunyamba ne mugambako aba embase yaabwe n'agenda.
zaawo nsigala bulungi kubanga I'm tortured in my own country. Kati bino ebintu byeyankola eno omunauganda tasobola bikola ku mukongo eri ekongo ne bamulekayo. Kati naye nsaba busabi banyamba agende ewaabwe osobola osanga ng'abikola bangi kubanga nga we yaŋŋamba nti ali used ate ne equipments ng'oziraba mu nju mweziri. Kati osobola osanga abikola abawala bangi nga gye bali nga tebasobola kujja kweyogerako. Justice gye njagala agende ewaabwe. Mu Luganda tulina olugero olugamba nti akusinga kubya gw'okutte. However, tujja kwongera okusaba justice. Kati sisobola musobolera ku poliisi kubanga yandaga poliisi yonna yagiyina mikwano gye abo bennyini abankwata ne bantokyalinga. Kati ndaba amawulire ge gasobola okunyamba abantu ne baŋŋamba oba ali above ddala oba basobola okunyamba ne bamufulumya. Kyensaba kyokka. Kale katulabe abantu kye banaatugamba munoonyeeko mutuwandiikire mu comment section omuwala ono kyasobola okukola. Tujja kuba tukomawo mu part 2 inshallah n'okwongera okufollowinga ku bulamu bwe, university life ye, oba yaddayo okusoma, okugezaako okumutuuza wansi oba oliawo okuyingiramu ne bazadde be, tulabe butya bwe tusobola okumuyamba completely. Banayi ne Yanza nnyo bakwano, yenze HK Media Khadija Kigozi. Assalamu alaikum.